basisita asoso va mu bufumbo nga toyombye tolwanye that boy didn't fight era siraga shoba yamugobera na ku Twitter namga sister Wickman sikusanga omwange bana obufumbo butabuse women are hard government ebiyingiremu abakazi batabuse sister Wickman ya parkinga mungoyeze awo nanoba yes sister wadawa sister Wiki yadda wakati okuva we yanobe washira ba sister no twetaaga olukungana Anna we need an urgent meeting tusoke tulabe ku zino new developments so ba sister mwe nambe etaage wange olukungana luno terwawudde oba oyina ebizibu mu bufumbo oba toyina. I'm summoning all the sisters. Mwe ba sister abali ebweru musigaleyo mwe tujja kwogerera ku Zoom. Sister Kawalya, Sister Kakalamu, Senga Kaye Wisdom. Tosubwa meeting eno. Sister DJ Mase goyina okwatendinga. Sister Dagala Sirwanga ONBS, you are urgently needed. Sister Labadaba goli wa Zoom. Sister Levikison goli urgently needed. Sister Kulwamu goli wa Zoom. Sister Kapale gwe bagenda kusiba Kapale. I'm going to prison ya musika pale. Obye nikazo omukazi naye musika pale olikoche kati nikazo omukazi ze wabba wali ozitwalawo mbo ozibo aloza bazungu bakyabaluga. Can you be witch white? Nze we nawuli dent nikazo omukazi wabadde ozibye kapale nakugoba mu nyumba mu America we nakomye kati nikazo omukazi ozibo omuloge wabula abana Uganda muswaza. You people, you are shameful. The woman told me Kapale stole my knickers and get bewitched. Omukazi adawuza kimu witchcraft Kapale bagendo ku deporting. So ba sister mwe natu ino lukungana mu makaga nge ekyengera tujje tulwanireko ku sister Shakibu asobola okola nti obufumba abusigaza fenna Shakibu gwe tubadde tugomeddeko. He has been mentoring us okufumba emyaka enanga to complaining. I've never had Sister Shakibu complaining. Musajja twabera quiet. Nomuga Sister Shakibu chichi obufumba butambula buti ko yendeka. Sister Junior ndeka omukazi ankuba ate zali kogeza n'omukuba. You beat him ojja kutulaba. Omanyi women these days mwino go muzogo kuba abana babandi. Zali if you are woman enough oba man enough kuba ku Sister Shakibu otulaba. Komera. Don't touch on him. But he doesn't bring anything on table. Aleta se modondoli. What do you want him to bring on table? Underwears. Zali kuoli kuno nkulaba. Zali, on behalf of sisterhoods, we are not happy with you. Era Zali sagala kwekwekerea. You are my friend Zali. But I didn't like the way you are treating Sister Shakib. Zali. Yes, gwe musajja maka. Na it doesn't give you guarantee ntojabera unga toyogera wajova. Sister Shakib yakubuzako ti where are you? Not for a very big deal, not aliko mulangira ngabo innocent. Zali todda mutu nyumiza motoka zo zovuga. We all have cars we drive. Please, love is love. No buza sister chaleta ku table. All of these years obadde tomulia. Ave tobadde tomuwomerwa. Ngomana omupika sex kirona misada bwakombe Benson kate kyali bakuli. Bakazi mwe tubakoye. Nedda this time justice will prevail. Zali kuoli kuno, but I promise one thing. Kuruno we are going to get justice, the boy child. Tujogedwa, tumanyidwa bakazi mwe. Who think you are rich?
nze bakango bambufumbo bwa mirundi esatu no compensation mutugoba bugobi like that kuruno government ejja biyingiramu President Museveni ajja biyingiramu this time zali toloza tubigenda kugwa bwebiti mbogenda goba sister Shakibwe waka omuterembwe ayiya kyo yagala okukola mbu omugobe waka mbu omuterembwa tewali muntu agenda goba sister Shakibwe mu bufumbo obwo nga tamu compensate nze you must compensate him amanyige obudde bwe style ze kabuzi kaliga kakoko mukosa abana babandi style ze wano waliwo ebiseera Shakibwe yakoga nga jamu mbuto zo mukazi gwe Shakibwe was doing abortion because of you ati oli awo weefudde omwefuulidde tojja mwefuulira this time era ba sister mwe namba yite ewange ku lw'omukaaga tutuule sister Bulunoke tutuule turabe how we can help sister Shakibwe okulaba nti obufumbo bwa buvamu something n'omugulirawo edduuka litunda ndawea. Is that what you can give that sister? So senga kaye nawe tukwetaaga tajja mugoba yasaka fe ba lawyer wetuli ask the lawyers era nze lawyer wa Shakibwe wanji naye mwanyinaze nkubule sister Junior tetujja kukkiriza basajja abo kujoganga ba sister baffe bwetyo nze ndi timu Shakibwe. Yes. It's enough. Obuzibu Shakibwe oba luzungu lwe lutono oba lwate feeling akazi kayomba mu luzungu sebo takakyayomba na mu lusoga kamuyombesa mu luzungu lwaki kaba kayomba mu luzungu ati sister Shakibwe yali afumbirwa South Africa so bino ebyokuyomba mu Luganda tabimanyi so kati nze amuyomberako mu Luganda naye nga emmeeza gye batusaba okuteekako ebintu ye eri ludda wa kuba emmeeza eri gye tulina okuterekerako ebintu teri waffe twagala tufune amaka agaffe sister Shakibwe naye waasobola okwogera ekigambo n'ayogera ng'omukyala w'omumaka sister Zari emmeeza gy'okayana gye tutateekako kintu emmeeza nzijuvu teriiko wadde akatebe Shakibwe waatula eyo emmeeza eyombya Zari teriiko kifo kya Shakibwe talinaako kifo kweyo emmeeza ayagala ateke omusajja n'akunya omugongo buli kaseera olaba Shakibwe aggwaawo maanyi ga mugongo mpukuuki oyo mukazi Zari akadde yagenda myaka 7 naye alowooza mbu akyali muto negolooza Shakibwe ekyo kyali mu kuwomogola yasooseeyo omanye amaanyi agabeeraawo okitegeera alinga asima olusozi alinga bulwazi respect boy child babigeko justice tufune lawyer twafunye dda lawyer era nze olukiiko naluyise Shakibwe tajja kunoba this time bw'aba waakunoba bamuwe 50-50 okitegeera kwa ne Zari naye abadde azikayanira ewa basemwanga mbona ayagala 50 ne Shakibwe bamuwe 50-50 kubanga Junior olaba eri amaka Shakibwe talinayo kigambo lwaki Zari tazimbira sister Shakibwe n'amugamba wano weewaffe mwali ennyumba tasobola kwogererayo sister manange yes. Sister Shakibwe musajja wattu so munange byebyo naye nga bonna ba sister tubayite bayambe Galo child teri kumu mistreating eyo bonna nabayise ebbaluwa namaze doziwandika ne ba sister ba Bitusi ku luno bajja kujja this time round ba sister ba Bitusi our dear beloved sisters namwe mulina okujja you have to attend in person. Shakibwe afumbidde ku bugubi ate bulijjo olaba Junior ogamba mbu no weegomba Shakibwe agumye naye gwomanyi empiso z'abadde atuddeko tugenda mulwanirira paka last kuba balina n'otwongera capital mu business Shakibwe bamuzimbire ennyumba bamwongere ne capital mu business weebale wakiri atunde ku masuuti naye stokisi sandozi yamukolera edduuka litunda ndawea litunda dildos can you imagine omuntu afumbire n'ebbanga n'omukolera dildos omusajja okimanyi sister Shakibwe agenda mu gym n'apika akanyama naye ne bamubuuza oleeta kikutteko
So kama situla mu buliri every day. Nze Shakibu abeera abinyumiza. Wama wangi. Wama sister Junior. Nze ndi ku side ya Latifa. Kati olaba bino byonna bibaddewo naye ate jjukira Latifa is the main cause. Jjukira Latifa ne daddy we Diamond balina bond gy'otasobola kumenya. Era maama yenna essanyu lyawulira nga taata w'omwana waze tosobola kulyogerako. Gwe Junior bulijjo obeera wano no gamba maama wo toyagala muntu amukoonako, toyagala muntu amwogerako. Kati gwe teebereza gwe Latifa gwe Latifa taata waze on your special day akuleetedde surprise ate mutima gwa Diamond mu baana bonna era ye Latifa. Kati wano byonna tubyogere naye mujjukire nti ye Diamond teyakikoledde Zari naye yakikoze kusanyusa baana be. Ate enkuba ketonye omusana ke gwake jjukira Diamond and Zari tebalina gye balaga. Bazadde bazaala ne bamala. Kati oyo no sister waffe Shakibu alina kwebeereramu because emeza gyagezaako okushekinga eriko ebyokunywa ebiri very expensive byatasobola kumenya. Olw'ensonga taata w'omwana asigala taata w'omwana. Junior ne bwe giba myaka meka fe abakyala kankubulire omusajja yena yakuzaalamu even if after 100 years ajja kusigala taata w'abaana bo. Kati ono sister Shakibu kye yayingiramu yali akimanyi. Rip in peace omugenzi Ichuli yakyogerako n'agamba Shakibu kyayingiddemu alina kwesiba bbiri because at the end of the day you can't chase Diamond out of Zari's life. You can't harass Diamond that way. Tosobolerako ddala. Ate nga bwe ntunulira Zari ate alinamu kali kafiiringa aka Diamond akyamwagala. At the end of the day tetulina kye tusobola like let Shakibu abeere mugumiikiriza agenda ategeera nti amaka ge yayingirira ga bbeeyi alina kuteeka something on the table. Manye Junior abakazi tukoowa mangu ne bobeera mugaaga ekyenkana wa we always want those men abaleeta akantu ku mmeeza ssebo lwaki looleeteyo kamukene naye bino smart wire semudondoli sigwaleeta on the table. Saba semudondolo oyo golaba oyo osooka kulya kati bwaba tabakuwadde byakulya byakunywa semudondoli akuyamba ki? Olaba waliwo ne audio yaliikinze nga Shakibu agezaako mbuno agenda abeereyo mwezi mulamba. Zari was like I can't handle you for a full month. Ekitegeeza time comes omuntu ne bwoba oyagala nnyo semudondoli n'omukoowa ng'olina kwebeererawo olina kunoonya ssente. Junior sinti buli mukazi abeerawo lwa semudondoli. Beside semudondoli munoonye ekirala kye muteeka ku ttebo basisita. Kale weebale kutulangira maama otulangidde nti basista tetulina kye tuteeka on table. Ye lwaki mba mutwagala nga manyi tetulina kye tuleeta on table? Why do you even fall for us? Lwaki mutukwana? If you know we are bringing nothing, let us be real. Waki muba mutukwana nga mumanyi we have nothing to offer bannange nene mutukwana ne mutwagala ne mutuleeta newammwe n'okubalya ne tubalya not once not twice. I think that is hypocrisy. Obuli bwankwe. No but events. No but my brother. Waliwo ngano kuyita sister Junior ate kakati ndaba campaign gy'otandiseewo naye nga oli mutuufu. Campaign ya kulwanirira boy child. Ati bagamba nti abasajja be babakozesa naye kati nabo balekera okukozesanga abaana b'abandi babasulewo nga bw'ogambye. Yes. Ekyamazima ate ng'oggyeko biri eby'omu kisenge ne semudondolize baŋŋamba Shakibu kyagatta ku mukazi oyo kinene lwakwati ebimu ebiyinza obutabyogerera wano ku media naye oyo mukazi Shakibu kyagatta ku mukazi kinene ebimu bya intaneti alina sente zamuyamba ne bafuna kati kwete mulowooza nti Shakibu ali wa mukazi oyo nga ye yamuyamba yekka omukazi naye afuna mu Shakibu. Bwebyogera nti bakyanfuga oyo Shakibu mu IT muzibumu. Kati nkuwa first hand information okuva generation promoter. Shakibu y'omu ku bahaka abazibu wano e Kampala. Obadde tokimanyi kati kitegere okuva ku nze. Shakibu gola boyo. Mu IT muzibu nnyo asobola n'okukyusa amanya ga account yo n'agazza mugagi. Kati omukazi yatamiddemu butamiizi n'ekyamanya gyamwetondera. Oyo Shakibu mulaba. Bino simanya visa card kugikyusa kudda mu manya goli ne sente ne zivaako. Omugenzi be yali akola bennyini ono bwe bagambe masajja bonna abalina semudono kyokka Shakibu wa kitalo nnyo. Lindako omugenzi be yali akola Shakibu abikola biri ebyekifuusa bye bisobodde n'omuwangaazizzaawo awo singa sekyo era kati nkakasa kino mukazi yabyogera atamidde nga babirikodinga naye alina okuba nga yamwetondedde dda gwalabeko Shakibu nga yeemulugunya.
Sister Shakibu kale yaperezayo ka message netabadde kiriyo obufumba abuvaamu obufumba ate omukyala yasinga bwetaaga kankubuuze Junior kyogamba Shakibu yasinga akasolo akanene mu nsi muno mu ggwanga muno naye era tali bubi wasaawo bwe kiba bwe kityo ate tasobola kuwangalirawo kubanga omukazi alina kapasite esobola okubanga buli wiiki apangisa omusajja ayagala okumukola nekulwaki nkweka ebigambo bizingeko mwana tukuliko basenga abange kale kakati kyengezako okulaga abantu baleme kuyisa maaso mu Shakibu w'amaanyi nnyo okitegedde yes tolowooza nti omukazi yayamba Shakibu paasi zazanyirawo omukyala nyingi naddala ku intaneti awo asobola okutegula konteina n'azikyusa ne zitunula e Mombasa nga zibadde zigenda Kenya Nairobi asobola okukyusa emaali ng'ebadde ku mmeeri neva China ng'egenda Burundi nejja e Nairobi kankomaawo kale Norbert anna entu bya Shakibu bino gwe naawe mpa kyayi wange wetwanti empewo nyingi nakukutumidde dda kyayi nkutumya kyayi gweyagala ndwala pneumonia wamagye ndi ogamba otya naye nze ngamba Junior mugenda kudiba lw'okuba nti temukyagula oba bunaiti nze ngamba Shakibu yandibadde agenda mu owino oba naafunayo obunaiti buno bwa appetizer kitegeera ekintu ekyo kye nkugamba nze ngamba bunaiti oba bwe bubulamu buno obw'omu kisenge obwo bw'omu kisenge ndabanga obwo obutonotono oba abadde ayambala gomasi oba abadde ayambala buno obupale bwa kasuku buno obwa kitaka sibiriimu kasiku sibiriimu nga tebumukwata bulungi sema nze ndaba yandibadde ayongeramu obunaiti ate era naawe osobola omuwolayo emitwalo 2 naiti za 5 n'akambalira mu kisenge nze ajje ewange muwe location muweyo obunaiti ekyo nno kikulu maama bw'otunda si bwe ntunda naye nze ndabanga obufumbo bugenda kufa ng'obubwe bwafa obwange mune babuloga bulozi ani oyo soka olumpe basisita bennyini be bandoga kino kiikaye mu gutwe gukaye ogwo gwe gwandogo ogwo gusenga kaye nga gwasombera ddogo badde okumanya kaye mulogo neddonizerera nankyawa kaye ye yandoga yasomberanga eddagala senga kaye ne bw'oligende e Canada senga kaye oli mulogo ye yandoga abantu nno tebaagala kyokka omanyi nti wali mu bufumbo nga toyina yadde obuzibu yafuuyiranga emmindi kaye wisdom yafuuyiranga emmindi obufumbo bugwe nze nali era yabyogera yeteyewakana yeyandoganga nze okufuna ku sente kaye yamala agenda olimba era yatuloganga ne Franka Ntambi nate Franka Ntambi yaddiba nnyo okimanyi Ntambi yalina omukazi eye ebweru Uncle Frank naye era kayeera n'atuloga naye kiikaye nga kyakola bubi nnyo kaye amaze kuvaana abantu ne tufuna ku ssente kaye yafuuwanga emmindi ekiro ku ssaawa 7 gye bayitako emisango ng'agifuuwa ali bute kuloga ba YouTube basiraani wano YouTube zaali zaagwa naye era naawe jjukira baasuula ebibbo byebweru nali neyibawo ng'osusse eri emmindi eyo emiddumu ena madamu oba wali neyiba wange kanzije nze saagala lugambo lwa banneyiba kino kikazi nakyo kireka kyali kinneyiba kyange nkuyambye nkuleese kuno ate nange onkoleko olugambo wenkuleeta kuno ate nange tulunkolako panze kuŋŋamba okwendya am the chief lumamonga madamu kati ate nange oyagala nange kungatta mu mboozi oli musiru todda wano kikazi ggwe bwe mutwe mugenda mutunyumyako kati ebya neiba wange badde bigiramuwa mbw ate nange nafu wange emmindi mukazi gwe zijako olugambo lwo saataddeko data wange ate kungeya wano tugeya bataliiwo ate wo sitonzirako nongeya aba nago ate mutegeeramu owomberwa nnyo olugambo ne weerabira n'okwerabira nti ate gwe mugeya naye ate naye omugeyezeemu nze ndya ku ŋŋambo era Uganda bweggwamu olugambo ensi ejja kwawukana ffenna tulya ku ŋŋambo wana basinga obungi nze mpoomerwa olugambo kalumamongako nkawoomerwa era nze seewakana ka information
Uganda ejjudde ngambo abatufuga baagala ngambo abana Uganda tukeera mu ngambo buli omwana awomerwa olugambo era ekibaleese kuno nga muli bangi ngambo lumamonga kyekiba lwaki muli kinana why are you 800 wano waliwo omusomo gw'okusomesa okulima abana Uganda bw'otandika ebyamagezi tebabyagala kati gwano teekawo omusomo gw'okukola ssente bonna bajja genda naye gwe leeta ebintu by'engambo babeerako tebavaako dyanawo mene kwe bali kuno ngambo ze zituzunza era wano buli omu bonna kati kuno kuliko aba gavumenti wano kwaba abana bakuli aba gavumenti waliwo n'omukazi ankubidde mu State House na Junior otandika saawa mmeka can you imagine omuntu ali mu State House gyankubiridde simu Sister Junior nga tetunakulaba so lwa ngambo abantu bafudde ekiteezi naye tuli wano tuwoomerwa ngambo zitali mu magezi Uganda mbamanyi tebakyaga bintu by'amagezi kati katubawe ebyekisiru abantu bafudde wangi Vincent Junior wangi toina network madam tojja kumbuuliza ku simu yange nga bwe sitalina network goba oligifuna olidda tukitwale kale nze atayina naye nze akugjeeko maama olidde olulala ng'ofunye network kale tukitwale nze atabadde nayo kati nkugjeeko kola live y'okuli network kuyange nkugjeeko olidde olulala Sister Junior wangi ndera nkukuba akaama waliwo olugambo olupya omanyi mbunne ekyanobeza Shakibu yabadde talina matama booster yade takola ki matama booster ne mufunza nga tewali ng'ebirungo bibulamu kati nga kamufunza oba yabadde talina butiiti nedda obutiiti alina oli tayagala butiiti ayagala buno obwa golodi ayagala bukyeni bwa golodi obwo kati kalabika kamufunza kabuzeemu ate Shakibu namugamba dda we nasemba omulaba naye mugamba Sister Shakibu noonya matama booster kati amatama gabadde matono bannange nga gabulamu ate gwe banno tobabuusa so abadde talina ki matama booster ne oyiro wamufunza bannange oba abadde anaafunza awaawo ne wanaafunza wabadde wajja kusobera bannange nkiddamu ewiiki eno nalabye abanaku bangi abanvuma thinking that nja kubaddamu nze ku app eno kankubuulire ne bwonvuma sina budde bwakuddamu banaku era tubeereeyo ng'obonaabona nze ekisooka siri mu struggle sibiri mu struggle zammwe ebyo mbu Junior ndi mu struggle mbonaabona sibirimu nze struggle gye ndimu yakwejja mu bwavu olutalo lwe nasigaza mu nsi eno lwakwejja mu bwavu kati tubeereeyo n'osinikirako ebinnyo ne mukola obwo buvidiyo bwammwe thinking that nja baddamu nze temuli levo zange eno internet ngimanyi kwenkulidde so akati mwaba akajja nalabye n'abambuza mbusibanya Umaru Kiseka yanjogeddeko Umaru Kiseka yani akolawa who is he to deserve my reply abo baferi yanze sibaddamu anjogerako kubanga musinga he talks about me because musinga tate gwe nsinga ate muddemu mbakuwadde mileage era Frank Antambi yakoze bubi okuddamu my brother Frank Antambi abo tobaddamu abo baferi yansi yabalema beripa kumanya gaffe mbu bw'anaayogera ku Junior n'ayogera ku Frank Antambi mbw ajja funa abamulaba nze tewali content gwe nkola mwe muli so kati ffe twabategeera abo bw'anaanjogerako mbu ne muddamu olaba era Frank Antambi we yamwogeddeko mbwe najja abo abaana baferiya ensi yabalema kati nze tubeera ku TikTok kuno mbu n'onvuma of course I will not lose sleep abanoonya platform balipira bantu tasobola kukola content wuwe
kulipira abantu lero ebavuma katikiro enchanga bavuma ba DJ lulinga bavuma ba promoter enonga bavuma bayimbi ebyo twali munga tuli ba upcoming ebikolebwa ba upcoming kate yo se kyaliyo ba mikwano tas kyaliyo yes nebazajo edikenzo neona lebo Nyamutolo bajja ne bala batata wange nga mulwadde amazima gali nti gweza omwaka mulamba buchanga tata wange alwala. It's now a month ever since my dad got sick. Netwebaza bonna abatubereddewo mu kiseera kino ekyokusoomoza. It has been a challenging time for me ever since tata wange bwe yalwala kati mwezi mulamba naye nga gyali tumujjanjaba. Obulwadde bwo bwali bw'amaanyi era twebaza Katonda nti amidst all the challenges buli kimu medication receiving medication eri ku international standard. Tulina badokita abasoba mu basatu abamujjanjaba ekisubi. Nene baza mwena Edikenzo ne Minister Nyamutolo bayitayo ne bamulabako ne bazanyo big size Bebe Cool. So mwezi mulamba kati nga my dad is sick nga taliyo naye ajja kuona agenda aterera naye obulwadde bujja naye okubuzaayo butwala obudde. So n'abantu mwena in fact Honorable Nyamutolo yabadde minister wa mwenda ye minister ow'omwenda okukyalira my dad. Honorable Balamu yaliyo, Honorable Samayanja ow'ebyettaka, Honorable Nyamutolo banji ba minister nga mwenda lwakuba abalala tebaagala boogera. So nanga bambi mwebala okutubeererawo my friends abali ebweru. Mutubeereddewo nnyo my friends abali ebweru awo. Nammwe abatasobodde kunkubira kasimu tulyeraba ng'oli kyali wange naye nga tewasobola. Abamu ku mwe nababeererawo nnyo but you have not got time even to call me. We shall meet ourselves temufaayo. So nebaza nnyo big size Bebe Cool. Big size Bebe Cool yebale nnyo bambi Bebe Cool webale buli kimu nakulabye rasta. Bebe Cool omanyi kati yasigaza kulya sente nawulidde abasiru abagamba Bebe Cool adde yasome kiki kyatayina. Oza Bebe Cool akyali mu levozo asoma anoonya ki. The man has money. Aina za apartment, aina company ezikola enguudo mukwano. Abantu abamu mu n'ebyokusoma. Ebyokusoma byammwe abakyanoonya emirimu. Bebe Cool kati yafuuka wa ggwanga. Eggwanga lyeri munoonya si bantu. Is a national asset. Abasoma Max Lozo Vairake mukimanyi. Bakita self-actualization. Bwotuka ku level nga basic needs tokyazinoonya. Tonoonya kulya, tonoonya kwebaka, tonoonya security kati oba okola bya ggwanga. Kati Bebe Cool byalimu. Ali ku makungula. Abeera mu kweyagala kulya bulamu. So Uncle Bebe tukutumiddeko nnyo big size. Yabadde n'omukyala Zuwena nga bali mu kulya bulamu ebyo bye yasigaze sente alina. Naye kati gwe kubanga landlord yakubanja. Oyina okusoma masters. Abantu abamu gwe byosoma okufuna ate bye bayina. So Bebe Cool teyeetaaga kusoma. Kati ate yeetaaga kuweerera baana be. Teyeetaaga esente alina. Sajja alina amaanyi oyo. Power dyalina. Ekyo kyonkubulira obadde omanyi nti yoli Bebe Cool wedda. Ono mulalamuuko. Emotoka atambulira muzi Amadi. Abantu bafunye sente by the way. Gwe nga muli eyo mwasaamiridde.